Buli lukya abantu bagula emijoozi gy'okuddukamu emisinde gy'amazaalibwa beeyongera ng'olwaleero emijoozi gitundiddwa mu bifo eby'enjawulo. Minisita avunaanyizibwa ku bavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu yakuliddemu enteekateeka eno ng'era batambudde ebifo omuli akatale k'Ekibuye, Katwe n'awalala. Mu katale Ekibuye abasuubuzi baguze emijoozi 15. Ng'abagabe ba Ssaabasajja Kabaka tukwataganye ne terefayina ya Ssaabasajja Kabaka ya BBS nga tuwummuzza byonna tufulumya ofiisi zaffe okwegatta ku bantu ba Kabaka gye muli. Emyala tujja gibuuka bwe mbeera yonna n'awatatuuka tujja kutuukayo okuba ffeffeetayo mwena tuzimbe era tunyweze Buganda. Kyokka nga tolina kutandika kutalaaga Basozi Hotel Africana wano mu Kampala okusinkana abantu ab'enjawulo wano abantu Ssekinnoomu wamu n'amakampuni bawaddeyo ensimbi ez'okuyambako okulwanyisa Nalubiri. Miliyoni emu era obulamu bwabwe babuwaddeyo. Twagala okubeebaza ennyo nnyini ddala olw'enteekateeka zonna ze bakoze. Twagala okukubira abantu bonna omulanga. Amakampuni amanene, ekitiibwa ky'amakampuni gano amanene kiri mu ki? Kiri mu kuddiza abantu n'okubeegattako okulwanyisa ebizibu byonna biba bibasoomooza. N'olwekyo batukoze bulungi. Oluvannyuma abateesiteesi batubuulidde embeera nga bweri wamu n'okwongera okukubiriza abantu okwenyigira mu misinde gy'amazaalibwa g'abeene. Suubiza minisita waffe abadde wano nti ngenda kukola kyonna ekisoboka tulabe nga engeri gy'okulwanyisaamu obulwadde buno tuba tulina okutwala amawulire buli wamu buli kitundu kyonna ekya Uganda. Kati nange ngenda kwekwata ne baganda bange bano okulaba nga tugenda mu Bukama bw'e Bunyoro n'Abanyoro nabo tubabuulirire baveeyo. Naye emyaka gino esatu givuddemu ebirungi bingi, abantu beeyongedde okuyiga. Twali ku 3% ne tudda ku 5, kati tugenza okuendingapo nga tulinga ku 7. Naye tubadde tusaba emyaka emirala era tubeera at least ku 10 abantu beeyongera okuyiga bamanye ki ekigenda mu maaso. Emisinde gino tegikoma mu Lubiri mwokka ng'abantu ba Ssaabasajja bali mu bitundu eby'enjawulo ebiri ebweru wa Buganda nabo bagyetabamu. Mu ggwanga lya Bungereza abantu ba Ssaabasajja batandise dda okuwaga nga beeteekera emisinde gy'amazaalibwa. Abantu ba Ssaabasajja mwenna balamusizza naddala mmwe abawangaalira mu United Kingdom ne Republic of Ireland. Guno gwe mulundi ogusoose okubeerawo wano mu Bungereza. Bino zijja kubeera mu London, mu makkati wa London, ekifo bakiyita High Park. Tujja kutandikira wali High Park Corner Gate, tudduke twetooloole tutuukire ddala e Notting Hill Gate, ate tukomewo ku High Park Corner Gate. Njagala okubakubiriza nti ekintu kino kikulu gye tuli kubanga kyakuyamba omulanga gwa Ssaabasajja okuyamba abantu abalina obulwadde bwa Nalubiri oba sickle cells. N'olwekyo emijoozi gino gye mulaba twambadde nga tunyumye bwe tuti mwenna buli omu ayinza okugwefunira osasula paundi 10 zokka mu akawunti ya Encluze oba mu cash eri omukungu yenna gw'oba olabye. Nkubiriza ffenna tugijjumbire nawe tuli ng'omubaka wagambye tugenda kutandika okuva Hyde Park. Famire zonna muzireete, abaana abatono ddala okusingira ddala mubaleete badduke emisinde. Abavubuka mwenna muggweeyo n'abakulu mwenna mujja kwetaba mu misinde gya Kabaka. Tunaasanyuka nnyo nga tubalaba muzze munekaanekanye mu mijoozi gino egigula paundi 10 zokka buli muntu. Tweyanzizza nnyo, tweyanzige. Awangaale Ssaabasajja. Kugoba